waliwo yampereza akantu nga luwanjogerako mbu nyina omukazi mukamusajja gwe natwalako emmotoka n'aleeta n'eyokubiri zonna zaggwera mu kuzimba n'aŋŋamba naye musumba kati ebyo wakola byaki nga bambi naye ayogera lwa bulungi naye nga awulira alumiddwa ne mugamba ddala ddala nampadde essaati nampadde enkoko ngiteeka ku kituuti kane wabaawo yaleeta emmotoka n'ensirika oli n'aleeta emmotoka n'ensirika n'aleeta n'eyokubiri n'ensirika kati nenyingira mu bwongo bwe mulage nti alina okulowooza tebamuteeramu buugi ne mubuuza ono bamukwatidde ku poliisi yaawa keesi eno eri namba meka fayiro yaayo eriki naddamu nampereza nanga mbitegedde babadde balimba mulowoozangako temulina buugi setaani akola kyonna ekisoboka gwe yandibadde ayambibwanga obuyambi buyise wange akola kyonna ekisoboka okubulookinga naye engeri yokka emwani bulookinga kozesanga ku mutwe gwo kozesanga obwongo bwo ebibuuzo bibiri byokka binamubuuziza nti eno police station yaawa gye bagamba gye batuta omukazi era keesi eno eri namba meka fayiro yaayo eriki nagamba wama ntegedde be bali ba haters ne muweereza ka message ne muga nti beeyongere babongoote kubira mukama engaleza do you understand? So argument yange bulijjo ejja kusigala ng'eyimiridde era mukama yandekawo lw'ebyo era nze sikyabuuza mukama nsaba oyo musabasumba abalala bangi babulira abantu nti waliwo ebibula mu bayibuli ekyo kyekimbeezaawo waliwo ekintu kyokola ng'oyagala abantu bonna bakikole naye nga weerabidde nti ekyo kyekikuweesa obulamu tebajja kikola abalala buli kyokola ng'omanyi okola kituufu kikolere ddala kubanga abalala bolowooza nti bajja kukikola tebajja kukikola nabo balina bye baabatuma okukola ekibeeza abantu mu house of prayer ekibabeeza ku lediyo ekibabeeza ku TV ekitufuula namba emu church neba namba emu nga yesinga obunene mu ggwanga media neba namba emu nga yesinga obunene mu ggwanga tekiriko na kubuusabuusa bwabayo media endala erowooza nti nnene etuteera olukuŋŋaana ekkololo nga teranze tekubye ebipande teyisiza bimotoka mu kibuga tereesewo kasasamalo konna ng'eyogerera ku media yaayo yokka eyita abantu kolola jjule ne baba naafuna mwafu tujja batongoza naye naffe siffe erinnya lya mukama lye liba ligulumizibwa